Olw'olutalo lwaddamu okubalukawo wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye ga gavumenti ya Congo, bannansi b'eggwanga eryo batandika okuddukira kuno okwetegula ekibambulira. Ne we butuukidde leero nga bangi bakyeyiwa mu Uganda okuyita ku nsalo y'e Bunagana mu disitulikiti y'e Kisoro. Enkambi y'e Nyakabande bano we batuukira nga tebannasindikibwa mu nkambi z'ababundabunda endala. Saa zino ku transit center tulina abantu 239 ne twakafuna mu nnaku essatu ezisemba emabega. Era tuli mu bawa obuyambi bwonna bwonna obwetaagisibwa, emmere, amazzi, obujjanjabi n'ebya protection byonna. Enkambi eno gavumenti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku babundabunda UNHCR bateekateeka kukiggala ku nkomerero y'omwezi guno, era nga gye buvuddeko ne weema ababundabunda mwe babadde beegeeka oluba zibadde zaggyibwawo. Kyokka eggulo amyuka RDC w'Ekisoro Robert Kamuheebwa yategeezezza ng'ebyokuggala enkambi eno gavumenti webadde ebiyimirizzaamu olw'omuwendo gw'ababundabunda okweyongera olw'olutalo olwazzeemu okubalukawo e Congo. But as I talk now, a lot of consultations have been made vertically with the line ministries and the security minister to have the holding center reopened to serve the people as we've been doing. Wabula olwaleero aba ofiisi ya Ssaabaminisita batubuulidde nti yadde omuwendo gw'abanoonyi b'obuddamu okuva e Congo beeyongedde, enkambi eno yakuggalwawo ku nkomerero y'omwezi guno. Holding center sinzigale okujjako tetuli mu kwencouraginga kugikozesa kuba tubadde tuli mu scalinga down okugigala by 31st ate ng'ebula yenna ku ntini. Eriyo abantu abaliyo abatini abaali basigalayo nga 875 abaali basigalayo be tuli mu kukuumirayo, abasinga tubakuumidde. Mu kiseera kino bano bongedde amaanyi mu kaweefube okwongerayo ababundabunda abali wano mu nkambi endala. Abaaliko abarefugee oba abaddeko ababundabunda before be tugenda okusooka okuba nga tujjawo tubatwale mu nkambi ze baalimu before tusobole okuba nga tusobola okucreatinga space ey'abantu abapya abajja. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kisoro beeraliikirivu olw'endwadde eziyinza okubalukawo mu kitundu olw'obungi bw'abannansi ba Congo abeeyongedde okweyiwa ewaabwe. Without any structure for easing themselves, defecation, urinating, what so. They were using the bushes around to defecate, to urinate, and so fecal matter, urine may contain disease-causing organisms. Amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kisoro agamba nti bakwataganye ne yunivasite y'e Mbarara wamu n'ekibiina kya Save the Children okulaba nga bajja kasasiro mu kitundu kino kw'ossa n'okukifuuyira. Decontamination of the surrounding environment using concentrated chlorine, GIC 0.5, so that any microorganism that they should have left then is killed through decontamination of the environment where they were living. So that we did. Mu mboozi gye twakoze jjo abayeekera ba M23 balumizza gavumenti ya Congo okuviirako okulwanagana okwabaluseewo nate mu buvanjuba bwa Congo ekyaviiriddeko Abakongo okuddamu okuddukira mu Uganda.